Finally, omukulu Fred Enanga atakkiriza nti amaanyi g'abantu gali mu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi era yeetaaga okuba pulezidenti w'eggwanga. Bw'atyo n'aggyawo byonna ebibadde bimwogerwako byabadde ayogera ng'oluusi abyogera mu kutya oba n'okutiisibwatiisibwa okuva ewa mukama we Yoseite Buhabulwa ne bw'akitegedde nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ye ansa y'abantu Fred Enanga munnange bwe twogerera kati azzeemu amagezi era ategeezezza nti pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi era mulesi ne bw'akomawo akole enkuŋŋaana ze nga bw'abadde azaagala okuzikola. Bigambo bya Fred Enanga naffe ffenna twewuunyizza omusajja abadde avuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ng'era akyogera lunwe lwatu nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi tagenda kuddamu kutambula kutalaga ggwanga naye ebituuse ndowooza yalabye ekyabbomu kimulidde ekyokuba nti abayimbi bakoze ekivulu erigogo ekyabadde successful ne watabaayo wadde ebbomu ekubwa nti Abannayuganda batandika okugamba ye bannange ebbomu zikuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi waayimuka okutandika countrywide tour nga n'ebbomu zibalukawo. Ebigambo bino byatiisizza omumpembe ono Museveni bw'ati n'ayita Fred Enanga bajje ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi byonna yabadde bamugamba mbu tagenda kuddamu kutambula kati pulezidenti ali free okutambula okutalaga eggwanga wonna waba ayagadde. Twabagamba bano bakyabyogeza kajanja bajja tuuka bakakkane bajja tuuka bategeere nti Uganda ya bannayuganda era bajja tuuka bazzize bannansi obuyinza bwabwe oba baagala oba tebaagala. Naffe kino tukitwala ng'okutya okuli mu bakulu bano tubatandise okutegeera nti bannayuganda baabakoowadda. Ekibuuzo ekyembuuza ku ssaawa ya leero mbuuza nti bbomu Uganda mweziri oba teziriimu. Kino nno kirekawa gavumenti eno eyeeremeza mu buyinza. Kitegeeza nti mulimu mu Uganda abaana mulimu ebyana. Kino nno kiraga nti gavumenti yaffe yagwa yavunda yeeremeza mu buyinza naye teyagala kukkiriza. Njagala oŋŋambe nti ekivulu kya Shiba ekivulu kya Sindi nga ye bakoze ebbata eyo singa yabadde political party nga ye yakoze eyo laale bali badde bagikkiriza. Olaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezezzaako kutalaga eggwanga ng'azuukusa bannayuganda bateekamu ka wake up call yiyo baamugambye nti mu ggwanga mulimu bomu. Naye ng'abantu bonna abadde batambula bamuwozi abadde batambula bamuseveni abadde batambula nga tewali gwe bakeera ku makya ne bagamba nti bomu mweri. Kati ku ssaawa ya kakati bali kufigitinga buli kimu bafigitinga mu bomu ziri mu Uganda. Naye mu weekend eno mulowooza bivulu bimeka ebiri mu ggwanga Uganda nga tebabistopinze anti balumirirwa nnyo bannayuganda nga tebabistopinze. Naye olw'okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu azuukusa bannayuganda ali ku wake up call abagamba bannange ekimala tutwale omusajja ssaawa zino bafigitinga. So baganda bange abandaba nga we munneebaza olw'obubaka bw'empisaawo nange mbeebaza nnyo abo bokka abasheyalinga abo bokka abalayikinga abo bokka abafollowinga page zaffe zino. So baganda bange kyemulina okunsasulamu kyekyo ze kyembagalako kyokka likinga page kusharinga page zaffe kusharinga information kulikinga page zaffe osegera kyemulina okutusasulamu kyokka. So baganda bange njagala mubeere radical njagala mubeere vigilant nnyo kuba bano abasajja gwe kyolina okumanya batidde oli Kyagulanyi Museveni engatto ya 221 gye yatwala siye naye kennyini akimanyi osegera naye kennyini akimanyi nti yatwala engatto etali yiye. Engatto Kyagulanyi gye yamutwalako ya 221 yamuteeramu akageyinja mu ngatto anti yagibba n'agamba engatto ogibbye nti ngibbye n'amusuuliramu akayinja tasobola kugitambuza tasobola kutuulamu tasobola wadde okudduka emizira tasobola wadde okukola ekintu kyonna kuba engatto gyambadde si ye temutuuka. Kyolina okumanya nti engatto yennyini gy'ayambadde nti akayinja kali muli mu ngatto kali munda. Bw'agezaako emiranga kamufumita watuula kamufumita akoze buli kimu kamufumita. So baganda bange ekintu kyokka kye tulina okukola tulina okubeera raliko
Kyagulanyi wakomerawo wati pa Bannayuganda mulina okumanya ekintu eki kimu nti kati tulina kumenka ye answer. Wano Museveni watwagala kugenda mu bivvulu. Mwabatuuse mu bivvulu ndooza mulabye. Awo watwagala mukoze bibaala, muli kunywa mwenge, mukoze party after party. Awo Museveni watwagala. Mwiche mulina okumanya. Era eryo ly'essanyu lye. Awo walabira naga Bannayuganda byavaako. So baganda bange mbasaba ekintu kimu, musigale nga muri radical, musigale nga omukulembeze waffe mu mulimu. Ekyokubiri, nebaza abasajja n'abakyala abali mu Toronto, abali mu Canada. Bannange mwebale kwaniza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, mwebale kwaniza president waffe. Mumukuume mu protecting. Mukimanyi bulungi ke kalira ke tuyina. Kali aka ke katika kibiyiti ke twasigaza kali kamu. So bannange tubagala nnyo baganda baffe, mwebale nnyo. Abantu mwenna baganda bange abali mu diaspora mulina okumanya nti diaspora Museveni agitya nnyo. Era muli b'amaanyi. Museveni atya nnyo diaspora, mulina okukimanya ekintu ekyo. Era naye kennyini akimanyi we yali ayagala okujjako gavumenti eyaliko era yasinziranga mu diaspora. So temwenyoma baganda bange, omulimu gumukola gw'amaanyi. Omukulembeze waffe ow'ekumi yatugamba mukole buli omu kyasobola okukola. Gw'oba osobola otunula mu kamera weetunuze mu kamera obyogere. Woba osobola okusharinga. Information is power. Likinga page y'abalwanyi, gifollowinge. Olaba mu followinga page ezitalina amakulu. Kati ate ezaffe zetuusako information ng'okimanyi. Tuli balwanyizi baddembe, tuli baana baggwanga, twagala ensi yaffe etereere. Kakati ovaako ki singa oba yakinze page yange? Ovaako ki singa oba yalinze information eno neetuuka ku buli muntu n'agifunako nga gwe w'ogifunye? Ovaako ki singa oba ofollowinga page eno? Kikyovaako. So baganda bange nze mbaagala nnyo. Nga we munjagala nanga we mbaagala. Ate tusigale nga tuli radical. Tusigale nga tusharinga information zaffe paka nakyemanyira we tunamuggyako. Tugenda kumalira ntebe mu ntebe. Kama mbaya ni mbaya. No retreat, no surrender. Ekyo twakisalawo twakkiriza. So baganda bange mbaagala nnyo. People power is our power. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu